Ensonga za Winnie Nwagi ne muwala we Destiny. Nabo bano omwami eyeeyita nti ye taata we amanyiddwa nga Bizzy Nateete zeeyongedde okuba nga ziranda era ng'essaawa eno we twogerera bijjulidde kkooti. Mbaniriza mwena mwena abalina fakadde nga kano katusuubire buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Kigenda gitya gitambula gitya? Weetulinnya obutereevu okuba nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Nkugamba kimu nti gwe tulakalira nywera buli kimu kijja kuba nga nkikuwa. Mpozi okujjukizaamu lunaku olwaleero luli lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 19 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Weetuli nnyo butereevu okuba nga tugakuwa. Ensonga za omwana muwala Winnie Nwagi ensonga za muwala we Destiny zo zeeyongedde okuba nga ziranda. Winnie Nwagi yaddukidde mu kkooti oba mu bannamateeka bamuyambe agamba nti ye Bizzy Nateete tebabeerangako mu relationship yadde n'olunaku n'olumu era nti amaka agoogerwako agaalabwako Bizzy Nateete nga gy'ali nga bagezaako okuba nga alwanagana ne Gateman era nti Winnie Nwagi agamba n'amaka tagamanyi era sigagesiisibwa waabeera. Era agamba nti n'akatemba akayitiŋŋana nga kalaga nti baaleeta abasirikale bakwate Bizzy Nateete agamba nti tabimanyi nako era naye abyekangidde ku mutimbagano nga waabiraba walaba n'ono omwami atambula akola ki agamba nti ye taata wa mwana wa Winnie Nwagi. Ono omuvubuka okumanya nga taswala ono Bizzy Nateete waliwo n'akatambi ke yakoze mbujuzi gye bavuddeko mbu gabadde mazaalibwa ga Destiny mbu n'akwata emitwalo 3 mbu n'azisindikira Winnie Nwagi mbu ng'ataddeko n'2,000 eza withdraw naye mbu Winnie Nwagi teyamwebazaako mbu n'amusindikira message ku WhatsApp mbu ng'amubuuza sente ozifunye mbu naye Winnie Nwagi surprisingly mbu yazibulutikinga tamuddamu kintu kyonna mbu nekimuluma nnyo 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 era wetunuulira kati bividiyo bino byatandise okuba ng'akola oluvannyuma wolabira nti ali ku stanti kubanga agenze nga involvingamu abantu bangi nnyo mwe muli ne taata wa Winnie Nwagi. Omwami yabadde mukambwe nnyo taata wa Winnie Nwagi era yagambye nti kaalisangirako Bizzy Nateete nga bali 1-on-1 ajja musabula. Yagambye nti wonna wonna waali musanga nga bali 1-on-1 ajja musabula tikubanga tasobola kutyoboola kitiibwa kye bw'atyo amulumiriza mbu baludde nga boogeraganya. Taata Winnie Nwagi kyagamba nti ye n'omuvuka tamulabangako bwe gwabadde omulundi ogusooka n'omulabako mu mawulire era tamumanyi waawa nti naye okuvaayo n'amulumiriza mbu baludde nga boogera ku kintu ky'omwana. Omuvuka ono okumanya bambi nga talina nsonyi era yavaayo n'alumiriza ani mwana muwala Vinka mbu Vinka mbu bulijjo y'abakonekitinga. Vinka n'atuuka okumugamba nti kale wumba nga njogeraganya naawe ku lukomo lw'essimu soma ennamba yange nga tagimanyi nagimanyi. So kitegeeza nti ono mwana mulenzi anoonya ffeemu lwakuba nti Winnie Nwagi aludde ng'ayogera nti taata w'omwana we yasuulirira obuvunaanyizibwa ate ng'ajjukira nti era abadde tavangayo kwogera ku taata wa mwana we y'ani. So ndowooza ono omuvuka anaafuna advantage eyo nti nze kanveeyo. Jjukira naye omuvuka ono afaananamuko n'omwana wa Winnie Nwagi naye wa bbulaaka era abantu nno babadde batandise kirabika kituufu kubanga omwana amufaanana. So ndowooza ye yakibala n'akalculatinga move ye n'agamba nti wentandikawo kisita bwe kiti kijja kuba nga kinkolera kubanga teri amanyi taata w'omwana wa Winnie Nwagi. So ndowooza n'atwala advantage eyo naye mu byonna nga bigenda mu maaso twabadde tuli awo ate omuntu n'addropinga ekifaananyi kya taata wa Destiny ekigambibwa ekifaananyi ky'omwami agambibwa okuba taata wa Destiny kyekyo ekiri awo kati ekituufu kyekiriwa tetulina kye tumanyi naye nga mujjukire Winnie Nwagi yatugamba taata w'omwana we musajja wa buvunaanyizibwa
ate nga ddala kino ekifaananyi kye badropinze kino ekiraga nti ye taata we musajja wavunaanyizibwa era ate ng'olabira ddala afaanana omwana oli Destiny. So kino kitegeeza nti Bizzy Nateete alina kaabala, naye Winnie Nuwagi ye yaddukidde mu bannamateeka era nga fayiringa omusango gwe defamation, nti n'okubanga omwana we kati ali psychologically tortured ku ssomero, nti abaana batandise omubuulinga lw'ebyo ebigenda mu maaso. Jjukira abaana ba kaakati kati bali informed, abaana babeera n'amasimu, abaana bamanyi TikTok, bwana buto naye bubeera ku TikTok, kati bwana buto naye bubeera ku mitimbagano. So ebintu nga bino obwana obwo bubiraba, era omwana ono olutuuka ku ssomero definitely tebalemererwa kubanga bakola ki, bamusojja, tebalemererwa kubanga bamwogerako ebigambo, tebalemererwa kubanga ate bamuwalabula, okitegeera. So yo Winnie Nuwagi yasazeewo kubanga addukira mu bannamateeka nti omusajja ono Bizzy Nateete ab'amateeka bakole ki, bamukoleko, era alina okusasulira mbu damage gye yakoze ku mwana we, naye okubanga amudifoominga nti ye taata wa mwana we nga tamulabangako, tebamiitingangako, teboogeraganyangako, era agamba n'amaka ago mu butuufu mbusigage. Naye era w'otunuuliramu akatambi ako oba nga weegenderezza nnyo, Gaye yabadde ku geeti, olabira ddala nga yabadde just nakaggo, era n'engeri gye baali bamusindikamu ng'amugamba genda, ng'olabira ddala ng'ebintu biringa ebipange. Ne Winnie Nuwagi teyalabwako. Awo nno weebuuza ani yayita abasirikale be batugamba nti baali basirikale, era weebuuza abasirikale abo bwe baamutwala wa? Baamutwala mu kkomera ne bamala bo kennyini ne bamuta. Kwegamba ebintu weebiri awo bingi naye nga ebibuuzo byo bitini, bamba ebibuuzo bingi ne ansa ntono nnyo ezeekuusiza ku omusajja ono Bizzy Nateete. Naye era Winnie Nuwagi agamba nti yagenze okukola research n'asanga nga omuvuka ono upcoming artist, so kirabika nti ayina ky'ayagala kuba ng'ayisaawo oba ng'apromotinga music we, yayagadde abantu bamutegeere bamumanye, naye ate enzijja gye yazzeemu nti tosobola kubanga ate opromotingira music wo ku ki, ku bulamu bw'omwana wa munno, nti kati taata w'omwana agambe ki? Taata w'omwana gy'ali naye ye agamba ki? Mpozi nga batugamba nti oba nga taata w'omwana ye yasazeewo n'akikola bw'atyo, nti bwe banaakikola Winnie Nuwagi ajja kuvaayo ayogere taata w'omwana omutuufu kubanga ye yali yakigaana. Era Nuwagi yagambanga lunye nti nze omwana wange mukuzizza mugamba nti toyina taata, taata wo takwagala, taata wo yakukyawa, taata wo taagala kumanya ebikukwatako, era omwana we amwekulizza nga ye Winnie Nuwagi. So ensonga we gituuse Bizzy Nateete ebintu byandibanga bimwonoonekedde, era ebinaddirira ndowooza tujja kuba nga tubiraba, oba oliawo tujja kulabako ng'akonfensinga lwaki abadde abikola, naye nga ye bamukubye dda mu mbuga z'amateeka. Winnie Nuwagi amukubye dda mu mbuga z'amateeka, defamation alekeraawo kubanga ate azannyira ku bulamu bw'omwana we n'okubanga ate ayonoonera gundi mwana we future. Ebintu bino tuzze tubiraba, twalabako awo katemba mu COVID oba mu lockdown, Mama Sam bwe yakwata abawala mbu ffe bwe twali tumanyi nti babe, ne baba paledinga mu kamera mbu ne babawa obuyambi, era mu bantu bo ne Mama Fiina yateekayo ko akasente. Twali tuli awawula Mbale, wayitawo Mbale, ate abaana bano ne badda mu kamera nga bakaaba nti abazadde baabwe nti famire zaabwe zibagobye, mbu zigambye nti lwaki baba weewudde okutuuka ku sseeryo ne batuuka mu kamera okubanga basabiriza nga bagamba nti simanyi bintu byali awo byali biwanvu, simanyi oba byakomenkereza bitya, naye ebintu bwe bityo bye byatambula. So ebya Bizzy Nateete simanyi bwe bigenda okuba nga bikomenkereza, naye nga byo bwe bityo we bitambula
webigenda mu maaso. Mbaniriza mwena era nkugamba kimu nti gwe ali ku mukutu webale kubanga ogyekuumiddeko, webale kutambula naffe era nkugamba kimu nga tona subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwasigala naffe tovaawo.